Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo. Tumiddwa bannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emugga oluzza osanga lwakalira. Appetite yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga appetite yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera. Weewaawo mwebale nnyo okubanga mutweyunzeeko nate ku lunaku luno yonna gy'osinziira okubanga olaba. Nkwaniriza nnyo nnyini ddala eno ye SK Media nze Solomon Kaweesa. Yes, as usual mubadde mu mbuuza omusajja ono gy'ali. Olwaleero tusazeewo tukomewo naye tumuleete. Ebigambo sikyannyonnyola bingi nnyo bwe mba nga nyanjula. Mumumanyi ye Matayo n'ebyakoze mu birabye abali ku TikTok bu video bwe mbateerayo ku bye twayogera nga bituukiridde ne mubirabako mu bulaba bu video. Ndowooza abakyawakana mwe mwetaaga okumpandiikira ebbaluwa ey'enjawulo sobole okubaako ate bye mbagamba eby'enjawulo. Yes, musubscribing twongere okubanga ebintu binyoma nga tukwasa omulimu guno bulungi. Matayo obuuza ku bantu. Oli mutya amanya nga bulijjo nze Matayo twino mujuni. Tukomyewo nate omulundi omulala. Olumu abantu baba babuuza nti nga tondeeta buli lunaku. Tuba mu kunoonyereza kugamba mbeera mu research. Ate research zotagenda laba lunaku lumu oba weeks emu ziba zeetagamu nga omwezi oba weeks nga 2 oba 3. Kubanga tetusobola kujja ne twogera ku kintu kimu kyokka. Kituufu. Tuba tulina okufunayo ebintu eby'enjawulo nga bimakinga kwegamba nga ne bw'okiraba ng'olina osooka n'omanya kyatandika ddi option yaakyo ebintu ng'ebyo. So ebyo bye tubaddemu era ku bye tugenda okwogerako. Bantu bali eyo bagamba tayi nnaku zino ng'anyirira kiki? Ebiseera bye bikola ekyo naye series ebiseera oba okola nga kyokolo kyeyagaliramu nga tolina stress yonna nze siringa musirikale. Ennaku zino abantu bagambe nti kati twafunye ne we tusangibwa. Twakoze office eza L40 Kirwayo Life for Tomorrow Matayo Foundation. Ekyatuleetedde okukola office ku bintu ebijja mu maaso. Saayagadde nti omanyi buli we tujja wano bwe mba nvuddewo omuntu okundaba kiyinza omukaluubiriza. Kituufu ekyo. Ate nze okusinziira nga bwe manya abantu saakikoze nti waliwo abantu abalala baba oluusi nga balinga nze abali mu bwetaavu. Twakikoze ku lw'ebintu ebipya ebijja. Mulimu abaana be nayogerako nti abantu tugenda kyuka kati mulimu abaana abatandise okuzaalibwa nga balina amaaso ga bbulu enviiri biki ebintu ng'ebyo nabalabyeko. Kati twayagadde okukola ekitongole kino nti singa ozaala omwana nga tomutegeera bulungi ffe ogwo gwe mugaso gwaffe tujja kuba tumukunyonyolera bulungi obeere ng'omanyi kyokuza kyekino. Omwana ali bwati ne bwati omanyi abaana abo buli webagenda ebweru abazungu be babafunamu nnyo. Baliko eddagala kugamba babakozesa mu kulambula biki naye nga kyebakola naffe tusobola okyekolera babakolako research naye nga abo abaana bw'atuuka eri awuguka kibanga omuntu okubanga
akora noja n'omuteresa ssente aba takyakora aga nina ez'okulyako kati aba takyalina mind zirowooza kukola ndala so kati ffe kyetwagala nti bw'obeera ne ssente ozejjeko ofune ekyoinvestinga ofune omutima ogunoonya essente endala tugamba mu bufunze twakoze nasa enfirika twakoze nasa eya Afirika egenda kuba enyonyola ku baana ku bifyuki ebijja tenyonyola ku muntu omu era mulimu abadde bagamba nti tukole foundation erabirira abaana biki ne mbagamba nedda nkyawo tetujja kugendawo kubanga tetujja kubeera ku baana nga accident zijja enkuba omanyi juzi nali awo twayogerako ku bya Eclipse kituufu Eclipse nembaga nti bweneebe emaze okuyita ebintu bingi byegenda okusumulula wabula ebitagenda alabikibwa n'amaaso kati nga kusaawa eyo naye nga bigenda alabikibwa n'amaaso nga wayise ebbanga tonotono kati saawa ya leero kasookedde Eclipse eyita Eclipse soko babuli yayita ddi yayita nga 29 lwali lwa Saturday ogwe 10 omwezi ogwe 10 saawa zino kasookedde Eclipse eyita ebintu byasumulula naye nga bigenda kutandika kulabika mu butongole mu January naddala ebimu ebitandise okulabikako Eclipse yasumulula biki mu kusookera ddala enseenene tezaagaana kujja era tetulabya ku nseenene tetunaba abalina yeeyo akakopokopo akakuguza emitwalo 3 so kati nazo zigenda tuuka ekiseera mu nkyukakyuka zijja tuuka ekiseera nga tezikyajjirako ddala Matayo olimba nga mugamba twalyanga enseenene ebintu bigenda kukyuka kati waliwo oba ngamba ebikulekule ekimu bagenda kisanga ku lukalu ku mwalo ku mazzi South Africa mu India mu kitundu kye bayita Kashmir ne mu California eyo waliwo ebintu ebigenda otandika okuva mu mazzi ne mu bibira nga tebitegerekeka kugamba kamera zijja bikwata nga biringa bitonde bipya bye tutamanyi nga biringa bitonde bipya kati ensobe egenda obeerawo nti simanyi babitutte bagenze bikebera biki ate tekigenda koma ku ekyo wabula bigenda bwe wanaalabika kimu mumanye nti mu bbanga eriddako bijja kujanga 5 oba 6 nga byagala ki kati bwe bibadde mulimu omanye n'ensi abazungu banengeri gye batulima nti ya round biki si bwe kiri wakiwakanya nnyo wano n'endaba n'abalina theories ezifaanana ezizo ensi si bwe teri round ensi eri flat ate ensi erimu ebintu bingi nnyo bye mutamanyi ng'ebimu bigenda kujanga obujulizi omanyi bijja kubanga bw'oyinza okuba omuntu okuba omukazi wo abagenyi bwe bajja obanga poliisi ngeze n'otandika okunyonyola n'avaayo ng'akaaba ng'aliko damage kati n'abazungu bwe kigenda okubeera naddala bye batugamba nti ensi eri flat ezo satellite nejuza emabegawo eno Samsung yabadde ewanika satellite ng'egyewanisa bino bikureni nga bino ebizimba nga bakiteeka waggulu ne bateekako baluni neeyambuka bwetuuka eri baluni etulika kubanga waggulu eyo waliyo tewali gravity kati yetuuka eyo nebeera mu position eno ne bagifugira wansi ku kompyuta naye bino bagamba simanyi ensi eri waggulu eri basomayo busomi kyova olaba ne babanga bagenda olumu okukozesa ebizungirizi nabyo birinawe bikoma kubanga obunyogovu buli waggulu tobugeraageranya na buli wano saawa ya leero naye baga ebizungirizi awo biyitawo nebigenda eyo so kati ebyo byebimu ku byetwogera oluusi bwe mba nkirabe n'okyogera abantu ne bakuwakanya naye ebimu mugenda tandika birabirako bwereere bigenda tandika kujja kakati Eclipse mu kuyita kwe yayita ng'ogyeko ebyo ebikulekule kati ekiddako abantu abamu mugenda tandika ng'okubeera nga bw'ogenda okunaaba kino tekigenda kubeera nti kiri mu Uganda oba Kenya oba wonna mugenda kubanga mugenda kunaaba
nga bw'otunula omanyi bw'otunula mu ndabirwamu oba weeraba ne weetereza biki kati abantu abamu ebifaananyi byabwe mu ndabirwamu jja kuba nga tebikyalimu nga bwe kibaawo kugamba nga bw'otunula mu ndabirwamu nga seeraba nga teweeraba nga newenkola nti nga teweeraba era bwe kinaayita wiikisi emu ojja kuba ng'ofiirawo ndowooza omanyi bagamba Katonda okufa takulaga kati waliwo obubonero obumu bugenda okujjanga ng'omanya nti bwe kajja ngenda kufa ogenda kufa oba oliawo nange kijja kunyambako nti manye abantu oli ajja n'agamba njagala onnyonnyole sente ngenda zifuna ddi nga nkoze nnyo ndigenda kufa ddi kati ebimu oba oliawo Katonda agenda kunyambako ojja kuba obyerabirako ojja kuba ng'ozuukuka ku makya n'ogenda mu ndabirwamu nga teweeraba Matayo oluusi n'otambula n'oba ng'otambula nga kisiikirize ekyo kisiikirize kiri scientifically explained kasita omusana gukuba waneeno nga wali bijja reflection etuuka bijja biwulika ng'ebitategeereka naye bijja kati ebyo ebintu byebimu ku Eclipse bye yataddewo era saawa zino bwe tunaatuukira nga 25 mu Desemba mu bitundu bya America ebimu n'obunyogovu bugenda kuba bwa njawulo butya kugamba bujja tu omuzira gugenda tonya abantu abamu nga bwafulumu ebweru ng'asobola okunyogoga nga tasobola kubeera bweru kumala ssaawa emu ng'akwatirawo ice noyatikayatika n'oggwawo abantu abakubirize mubeere mu nyumba era bagenda beera mu nyumba so byebimu ku bye nali mbagamba nti oluusi ebintu ebimu buli we bimbaako ebirala biba bijja kujja kati nze ekisiikirize kyange tokyakiraba nze waliwo lwekikyuka ogenda kufa Matayo nze kibaddewo kuva buto nga ekisiikirize kimanya okubula tekibula wabula kikyuka butuzi nekibanga ekire kikola kwala za njawulo oba wafa ddanga nga simanyi nyinza okuba n'omuzimu noba n'omuzimu emizimu tegyogera emizimu mbugyogera giroosa abantu kati tetuli mu birooto wewooli kati awo kanjira ngoma so kati ebimu ku bintu ebigenda otandika guno omwaka gwe tugendamu mulimu ebintu ebijja ebyenjawulo in fact n'ekirala nga omuzira gumaze okukakana kubanga omuzira gujja kukakana mwezi ng'ogwokuna mu bitundu ebimu naye bwe gunaakakana kati ate mu saidi ezimu waliyo omusana ebbugumu liddemu nate kati mu Bungereza yonna kati saawa zino olaba enkuba yatonye owulirawo oluwewowewo kati Bungereza bajja tuuka ekiseera nga ne factory ezimu ne America ne factory ezimu zigenda tuukanga nga zikyankalana zino nga Facebook ezo zikozesa biwaya bingi ebya network by'amasanyalazi olw'ebbugumu ebimu bijja tuuka bikwata omuliro ng'ebbugumu kwegamba saawa zino engeri gye wali obunyogovu wayinza okujja empewo nekuyitamu ng'ennyogoga n'owulirawo n'obulamu akomyewo alinga eyakava okunaaba kati n'ebbugumu bwe ligenda okujja ng'empewo eyokya ng'owulirira ddala ofa abantu abamu bajja tandika kufa bbugumu ng'ebbugumu linjo kyawo batugamba ng'osobola n'otambula mu kasana bweti n'oyako omuliro nkugamba ekijja ennyonyi ezimu zijja kutuuka mu bwengulu olw'ebbugumu kugamba lijja kuba lisindika oba kyetuyita heat wave ndowooza byebyo nga gulinga muyaga gwa bbugumu weebale nnyo kyekyo kati ennyonyi ezimu ne engine bajja tuuka ekiseera tekinologi agenda kyuka lwa musana era bagenda kutandika n'okukola ennyonyi zijja kubeera waggulu nga ebiwujjo bikwata omuliro olw'omusana then bwe tunaatuuka ekiseera nga bamaze okitegeera saawa zino waliwo abalasha be bali mukola waliwo operation gye baliko bagiyita Potkov ekola ki
eyo operation Abamerika n'Abachina Abarussia n'Abachina be bagirimu bali mu kukola amaato bagasaako glass nga glass eyo eryato bwe libanga lisobola okujja ne liyita mu Uganda nga temanyi nga lisobola oyita mu America nga tebalirabye nga terina system n'emu erirabye. Matayo Abamerika bali mu kikola ebyo byogera obisomawa? Sibisoma, teri kyensoma bijja oli akola eryato nga lya girasi bweriti nga liseeyeya wali balikora lyato naye ligenda bbeerako girasi nga lisobola kale okubula nga liri mu mazzi naye nga tosobola ddiramu nga n'abaliko sibalengera nti wuli Matayo atudde ku lyato. Kati tekinologi ajja bijja kubanga mizimu nga bagamba mizimu gibula kati ndowooza amaato ag'emizimu ge gajja. Kati operation eyo bali mu kukola n'ennyonyi nga ennyonyi ez'abasaabaze singa naddala katubalire nga wano ku kitu ekibeeramu ba pilot cockpit singa eba efunye obuzibu nga pilot oba wawaatira obikuta omuliro oba ki kino ekituulamu abasaabaze bali mu gikola nga esobola okukijjawo kwegamba nga pilot alina wanyiga nekika wansi nekiteekawo baluuni nekika kyokka then biri ebiwujjo n'ekiri mu pilot nebigenda lwabyo era ze ennyonyi kati ze bali mu kukola tezinaggwa naye era nazo bagenda zanjula gwe wazirabyeko. Then waliyo n'endala ennwanyi ze bali mu kukola nga bweba etambula ng'erina ekintu kyonna kyeyinza okusisinkana mu kkubo nga mu kifo ky'okusindika ng'ekikompolo oba ki ng'erina bright obugenda okuba nga bwaka nga ne bwebeera katugeze nga Masaka neera bawana ekintu ng'ekuba bukubi ng'akamyanso nekookya wano kye tuyita laser light. Ndowooza bye kuba Abayisirayiri balina gye bakoze wabula ye ogwayo kukuba bikompola Abahamasi bye babasindikira. Kati eriyo ejja kubanga esobola oyimirira waggulu eyo mu bire ng'esindika ka right ne kookya wonna we muba muli kookyanga muliro ze zimu ze badesigninga. So tekinologi nga bwe ngambye nti yagenda obikyusa ebisinga kati mu kubikyusa n'ebimu bijja kusaanawo kubanga abazungu bye bapulaninga binji era naddala CIA yekyasinze. So bwe mulabanga oluusi nga ekyobutonde kikyusizaamu norabanga Katonda oluusi atute kino ataddewo kino tokaaba nnyo abalinamu ekirungi kyatubalira fe Abafirika oba bali Abazungu. Abafirika kubanga singa abatakyusiza bwati Abazungu ebintu bye baagala okukola gw'ojja atuuka ekiseera nga tokyalina na mugaso nga lwaki sirina mugaso zokka kati oba ogenda kuvugaana mpozi gw'ojja kubanga muddu nze siri wa Uber zijja kuba zivuga nze. Kati oba bwe ziba nga zikuvuga kitegeeza oba tokyalina mulimu gw'okola oba olina okulwana nnyo okulaba nti oli mugagga. So kati ebyo ebintu waliwo n'ekirala kye nasoose okutegeerako Abazungu balina engeri gye baagala okutubbamu naye engeri gye bagenda okutubba omanyi buli kiseera buli we tubeera wano twogera ne twogera ku bantu ab'Eyerusa ne mugamba ab'Eyerusa wabalemerako anti kati olaba kati ffe nga ffe ekitongole kye twakoze kirwanyisa ku Eyerusa ebyo byonna ebirwanyisa obutonde Obufirika awo wetufaafaganira kati gwe mulimu gwaffe ab'Eyerusa mugenda bakola mutya tujja bayiiya bakomewo mu langi yaabwe tujja bayiiya anti kati isaawa zino tuyinza obutabaza mu langi yaabwe ne tusobola okistopinga kubanga kati waliwo lwe twaliko ku interview negamba nti bwe ndaba omuntu ng'agenda kukola ekintu eky'obutwa kyonna bwe mba nkyuse mba nsobola omuyimiriza kati saawa ya leero waliyo namukadde ali mu lisaaki
omusajja oyo ali mu America eyo mu Miami bali mu kuyiiya baagala kujja mu Africa nga balina ebyuma bibiri bye bayiiya emu mpiso ekirala kyuma kyerusa abantu banoonya antimatter waliwo kye bayita antimatter simanyi oba okimanyi kyekitegeeza amanyi mata ono wa science gwe batunnyonnyolanga muzimole ekyu bikoze bitya kati balina amenvu ge bakutte balina kimashini kye bakoze kikwegamba kirimu amasanyalaze kati bateekamu amenvu amasanyalaze ne kugamba kiri ne kipika amasanyalaze bwe gakuba mu menvu amenvu gaba gavaamu obusaano amenvu kati mu mwaka guno oguwedde 2021 balisaaki babadde mu Indonesia bano abantu aba Nigeria abagenda ne beeyerusiza eri ne bagenda olaba n'ebyuma bye babateekako ne bikufumba kati biri n'engeri gye biwandula mu sikini eno nga sikini eyo emakinga negundi bye bajja mu menvu gali ekyo kye baagala kati bagenza okulaba nga antimatter oyo asobola okubakolera okuva mu muddugavu sikini eno gye baagala ebakolera eki eno egenda kuvaamu chemical oyo agenda okuvaamu nga akolanga bomu zino eza nuclear kati bomu eza nuclear 10 we zikuba sikini gye baagala eno okufuna akajiiko kamu bwe kati kasinga bomu 10 eziriwo saawa ya leero kati bali mu kuzimba ebyuma bimashini bajja kubanga bajja nga bagamba nti kiro emu ey'olususulu nga bakuwa $35,000 ejja dola ate teryasobola kugaana bannayuganda bagenda okweyerusa kati mugenda kweyerusa kituufu naye bwe bamala okujjako sikini bwe wayita omwezi gumu ojja kuba walolabeko omuntu ayidde ne acidi kati bwe batyo bemugenda okuba baba batera kugamba nti oba kugamba ojja kuba ng'omuntu atategeerekeka nga gwe bafumbye wali gwe bafumbye kugamba ojja kuba nga gino emiyembe egiba gyagendamu ekiwuka ne gubootaboota era tujja kuwangaala ku sukamwaka kyogamba abeeyeruse edda balyaddeko era nabo tubavumirira ffe nga mubeeyerusa osinga kuvumirirani bonna oba basipiika oba buli muntu eyeyerusa oba bad black ajja kuwemula ate enimba n'abakongo kale bw'aba agamba ndikuye kale n'abakongo bonna mwena abeeyerusa naddala abakongo nno ekisinga okweyusa abasajja bebeeyerusa balaba bajenero baabwe mu majembo okuba jeno w'amaanyi otekwa kuba mweru bwoti abasiru ne kambuuze gwe tosobola genda n'abakonjo abamu kyokka n'abakonjo be bakisinga okuba bakyali baamu nga abakonjo waliwo omukonjo gwe nalaba nga yeerusa nemutulwa negamba naye kati olaba saawa zino zekisinga n'okunumya omutwe Museveni juzi yagaana ebisiyaga kati Museveni mu butuufu n'ogaana ebisiyaga n'okkiriza nyegenyege abeere wano bwanga obanga agobye sitaani ate n'oleka emizimu kati nyegenyege yali mu sitaani bantu baali bagenze kuba ndongo just eri ndongo tewagiraba abayimbi nga basanyusa abantu buli munamalo olwedde obimanyi alaba abantu kusakata ndongo wali mwabatagamba Museveni buzibu buli eri oba ebifaananyi temubikwata ne mulaga muzeeyi bifaananyi ki ebibeera mu nyegenyege eri waliwo okuwemula nze kyobala nagamba nti bali baba bawemula byabo omukazi yena nga muddugavu nga toyambala ng'omuddugavu zisikuwa kitiibwa tomuwa respect ne weeyerusa wano oli black red yellow wano obugundi ne bubango eyakona weba okitegeera kati oveere ojegambe muvubuka nze tompita na muvubuka akuyite ki nze mbasasobola nakuyita nnyabo wabula bakuyita kikazikazi kubanga oba omanyi abafirika okimanyi nti ffe original eya Katonda kubanga gwe Solomon saawa zino osobola okuzaala omwana nga mweru ekyo kituufu singamba n'omuzungu ne bwe batolina muzungu
nze kitange muddugavu musinga n'okubanga otukulatukulamu kati fe abasooka netudda nova mu kale eno nodda mu y'ekizungu oba ya brown todda mu y'abayindi ova mu ya brown nodda mu y'ekizungu oba omuzungu ava mu kalaye ngadda mu namagoyi oba mu white so kati abazungu omusana guno gubookya nayengerera nafuuka kugamba nga omusaayisaaya ogwetukuta guti nga bannayuganda bwe mweyerusa ne mukona kati sikiini eno waliwo empiso ze bagenda okukola bagenda kuba bajjamu nga ajja bwe bakukuba nga bagamba bakuba eddagala okugema abaana mu masomero naye ng'ekunuunamu obusomi oba bajja kiyita melanin lwe luno olususu luno kati obuntu bwe bagenda okujjamu bujja kuba bukola sikiini yaabwe kubanga ngumu ng'eyaffe nga omuzungu bw'abeera mu musana nga teyeetaaga kwesiga bizigo nga nze omanyi nze ntera okwambala jaketi mu musana omuzungu kyatasobola kati nabajja tuuka ekiseera bajja kujja wano nti simanyi baba omuzungu ne baba ali ku kyaki ey'abalokole nga yefudde ayamba aba alina kyabala obusobozi obukubira nabbanja n'amukankanya ekyo kyo kisoboka bwe kiri tekisoboka wabula bwe kiri n'amukankanya atya kati olaba saawa zino waliwo omwana gwe nawuliddeko nga boogerako nti yayiyiza ennyonyi aliyo emitiyana nange nina gwe nakolako awo talina wala ali mu kibuga muno ng'ayagala ebuuke kati abantu abo be bajja era abazungu bano mwe baatongoleza obubonero bwa mirundi 2 naye ne babubikka kye bayita 13 gwe wali owuliddeko ekigambo 13 abazungu bakyogera nnyo towulira nti bakikozesa nnyo 13 wawo ne yawandiika ekitabo kye bayita the 13th clan 13 eyo yemunga ku operation ze beesigamyeko okufera omuddugavu okwavuwaza omuddugavu okubuzaabuza omuddugavu nkumulaga nti ye ali wansi wali alina kulinnyibwako kaakati nga wetuvuddewo leero njagala twogereko ku namba waliwo enamba gye bayita abailuminati gye bakozesa eno 666 katusookeyo tugyogereko nga tumaze okuwumulamu temuvaawo tugenda kuba tukomawo mu ddakiika ntono nnyo